Pulezidenti Yoweri Museveni asiimye Ignatius Besisira eyaliko omubaka wa Buyaga kawunti Kagadi. Besisira akiikirira ekitundu kino mu Paalamenti y'omusanvu n'ey'omwenda nga yava ku Sande ya wiiki ewedde. Omukolo gw'okuziika gubadde ku kyalo Igazi ekisangibwa mu ggombolola epakya mu disitulikiti ey'e Kagadi. Omukolo guno Pulezidenti Museveni akiikiriddwa omumyukawe Retired Major Jessica Alupo nga gwetabyeko ne Ssaabaminisita Robina Nabbanja. Mubaka wa Pulezidenti asiimye Besisira olw'emirimu gye yakolera eggwanga akyali mu bukulembeze. The death of Honorable Ignatius Besisira has robbed the country of a dedicated servant who followed the NRM's correct ideology of championing the people's legitimate interests. President Yagambye Besisira abadde musale mu kuleetawo enkulaakulana mu ggwanga. It is sad that we have lost a loyal cadre and champion of the people's interest. President abaddeyo Bukedde 10 ez'amabugo. Eyali Alupo omubaka bw'ategeezezza nti omugenzi Besisira abadde mukwano gwe era abadde alabira ku ekyo ky'ayagala. And I remember him as a true African man. He brought me here in Kagadi to fundraise for a certain school when I was a minister of education. Yesaminta Nabbanja agambye nti abadde ayogera n'omugenzi buli wiiki kuba abadde mukwano gw'enfanfe. Mbaye nimbaza nawe hayi buli wiiki Besisira abaire munywani mu ula akantu kona akankwasa nagana Nabbanja ekiikalo kyaitu ekyo. Aziba mulekwa olw'okwagala kitaabwe naye yama okumaliza ekereziya omugenzi yabadde azimba. Kuza kusiima abaana ba Besisira abogoza taata wange. Baitu kwa kumanya Besisira bainekana ngamba ekereziya Nabbanja jadi ekereziya. Abaddeyo Bukedde 5 ku lw'okuzimba ekereziya eno. Rafael Magezi minisita wa gavumenti z'ebitundu asabye Pulezidenti okufuula Besisira omuzira olw'emirimu ebirungi gye yakoledde eggwanga. Through you, Your Excellency, the President, that the Honorable Ignatius Besisira be recognized among the heroes of Uganda. Yesente wakakiika kawola Pulezidenti ku bintu ebitundibwa ebweru eggwanga n'amakole odwe ku lwabwogo niye atereeza omugenzi olw'ebyo akoledde eggwanga. This land produces heroes. That's why you hear Mzee Besisira is a hero. Bamulekwa nga bakulembeddwamu Stephen Twesigye balaze okunywa olw'okufiirwa kitaabwe. Right Honorable Prime Minister, thank you very much for the love to us. Thank you very much for the friendship you have exhibited for 30-something years. Omugenzi afidde ku myaka 69 ng'alisiba n'abantu 3 ne bamulekwa 12. Thomas tumwebaze yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.